Njoga mikiba byono nesize siri wano kubera mu simaye mbunzi jambo mu motivating ngebe ndabiko wasinchakolera abantu. Zisichakolera abantu ba wansi, nkolera abantu ba waggulu abalina mu kusente ne drama. Olaba drama nga nsonga. Myombo no bamukubye simanye sasi muliso. Mbade wantu baba senze ndabiko wasichabyogerera ibyo. Baba sende baba basenda. Nabivamu zijaka kati bintu bya ntalo. Byali ya verses Brunoke. Odangi nasaba kubogira kozo kujali yaso kubulunoke bodangi naguba salira kati dekoti njajjiwa abantu. Nsoke kubulunoke soke jali ya mumu bamombolira nsokanye. Babona njaya soke mba kusalire saliro obufi. This is a case nyango kuhandolinga nsokani. Jali yo babulunoke bodangi nasaba kubawa. Soke jali yo babulunoke. Alijali yaliko information mungi. Kanyate Brunoke yaliko information mutono. Twina soka Brunoke. Then tusembeye Jalia. Kwa Jalia ina bingi ebigenda mu maaso. Tusoka Brunoke. No sembyayo Jalia. Nkababalira. Boso sa Jalia. Brunoke taba na guru. Jazacha mufamu kifana ni Jalia. Who's the big brand here? The big brand, who's the big brand here? It is a Brunoke. So we start with the Brunoke. We have Cyrus, the virus. Man with record label, with no record label. Artist, no record label. Asinzi de Malma. Tata Chila. Let me go this anyway. But Tata Chila. Cyrus, the virus. Outer Malmo. There na building. Chiganda chenkwagala nnyo ntumidde ku muganda wange Shamitile Buron tuwadde wansulawo nenze gwe nasigaza kanege walla gwe zex mundi ku mutima Shamronire Buron ondi ku mutima sister nkwagala bitya kakati Brunoke bino byonna ebizibu ebikwetolodde kansoke embikubuli waki bikwetolodde rasita talent ngagwe Brunoke ogirina bakasalemu. I don't deny that. Twakola olimba lwa Eddie Kenzo twaddamu babayita Born in Africa. Eddie Kenzo le yaddamu. Ensi alega mu Kenzo alusi. You are among the people abavayo tino mulaga Kenzo nti omusinga okuyimba yalutta. Truth be told. Wayimba akayimba ako. You executed. Wayimba bulungi nnyo kuba yo talent sijigana. Yo talent Brunoke olina talanta Brunoke olina talanta Brunoke. Nino omwalo omulago entumidde era nga niwuyo omulaba ati akatali kokutwegattako. Omwalo namusaamira ne bali banyitulwane tetwalwana. Twali tweyagala nyambadde obugalubindi. Omwalo oyo mwagala nnyo oyo abeera namusange era ndani ayambadde obugalubindi. Kikazi kiri awo kiri sexy. Nchagala nnyo bambi champa vibe ennungi kicho kyakatandika okunega tekyambadde obugalubindi ati balowooza twali tuyombayo tetwayomba ko tweyagala nnyo tweraga nnyo omukwano mungi mu kusooka tegulemu okumentinga tetuyomba buyombi ati tulesanga omukwano ne guyitirira nangulira bulangulira ebyokunywa nandabirira nagamba muganda wange oli otya kulamusiza nnyo manyina ze nkulaba kuuli we London Brunoke wayimba akayimba ka Born in Africa ne kanyuma ng'okuba fa ba federation bakusendi sembu kati ningamba ono mvubuka ni yamuganyiza mutayina talanta talent ogirina Brunoke ey'okuyimba but there is a problem lwaki oli musajja mwavu lwaki bwe kuna ni ovayo lwoya mu ttako tovayo de sente wadde kagirisi kenya kamazike ennyama manyi lwaki obwavu bukwetoolodde sengenge w'obwavu n'ennaku akutte oli mu kikomera kikutte Brunoke ekisiyani kikwetimba simanyi oba oyinza n'okivaako ne bakunaaza oluyinza atasita tolikivaamu kikomera kikulina eky'ennaku eky'obwavu n'ekyo ekisiraani oli mu kisaaka tekikutte kikusibye enjegero olwana nakyo tekyogenda kuva togenda kusobola kukyerwana ku lwaki osobola kulwana ko kyosobola kwenda kusobola kyejja
nakolako video wana ne mumpakanya nembagamba maama waafanga akolimidde. It is better than omukazi gwobadde bakufanga akolimidde. Temwakitegeera. Maama ne waba mu ntaana asobola okusumula agamba gwana gwange nze naguza nakusonyera at least eyo mu ntaana. Omukazi obeeranga shiwa era abasajja bakawboyi munneegendereze manya mumpulirize bye mbagamba. Omukazi naye ndamulekerawo emize gyokka by'abakazi azigali omukazi likolima. Omukazi alina amaanyi ag'enjawulo abasajja getalina kamba buli lwaki. Ojja kwesanga nti okeera ku makya n'ogenda n'osanga omulunnyanja ng'afudde obadde oseeyeeya ku mazzi n'ofiira mu mazzi omulambo gwe ne gubula. Njoko gwe bajja okusamulinga gy'ayonsa ennyanja. Omulambo okulabika. Ngenda babulira the power abakazi gye balina. Then nsomesa eggwanga then nkube. If it makes sense. If it makes sense. Ngenda soka nsomesa eggwanga. Mbulirire eggwanga then nkulasiti nkube. If it makes sense. Nina baba ku kyebayita power y'ekintu kyebayita ekitonde ekikyala. Oli weebuuzizaako lwaki omuntu bw'ogenda n'obbira mu mazzi bayita maama wo okuyonsa ennyanja omulamu ne gulabika. Tebayita kitaawo. Katonda yatonda omukazi n'amaanyi agali supernatural. Ezziga ly'omukazi kambwe nnyo ku duniya. Weegendereze nnyo kabi omukazi. Is that always advised by fellow youth. Nti obanga yawuka n'omukazi yawuka n'omukazi mirembe abakazi bakolima. Omukazi ye muntu ayinza okwogera ebigambo ku bitonde bye eby'obukyala. N'otambula mu nsi yonna n'obula akutu akwagala. Naye ng'abyogerere akuba akola embi n'agamba tolifuna akuze. Teri akuwoomera nganzi. Nze ngenda okubeera kaalaala. Abakazi boogerera ebigambo ku busolo bwabwe. Abakazi b'abatonda nga balina ebintu bya tojja kubitegeera. Kati buno kengenda kukusomesa. Maakyazi ozanyisa ebitonde by'ekyama ebyo byegendereze biriko kye bayita omukisa n'ekisiraani. Kuza waki omuntu ye batonda w'alina okuyita. Waki omukazi baamusalamu mwana. Mwe muzira bakuzambaza gistring nabo pale n'ozanyisa ekitonde kye bayita omukazi naye mbabuli ekyo kye bayita omukazi kiralamu. Ngamba gye yayimbako buli lupazo gye bayita enkudi. Indalamu. Erimu emikisa, erimu obuwoomu, erimu ebisiraani. Kisinzira omukazi omuyisizza otya. Ayinza ogikolaga ne wali kwe bayiti. Taliyimba. Ne wali dda mu kakenzo. Tekalitambula kusukka lweza. Asiraane. Afune ebikazi. Bimulabise. Talifuna yiti. Ne Salongo Siraaje. Alikola longi. Talijjuza de Kayumba. Awe tuli. Awe tuli bulunokke. Ekitonde kye bayita buwala. Lekagira ababulabinga business yo. Lekagira ababulabinga business. Eyo nsibuko ya mikisa geyeena n'okusiraana. Likakwepatika mbozina nnyo buluno nkuwulira. By'oyiikula ogenda kuyiikulayo kaasa agenda kuluma. In a building Lucifer. Kati wachi buluno kosanga ebizibu bino. Oli muri vision. Oli muri vision y'enkwaya tuje bayita John Segawa. Enkwaya tuyamala ebisira by'ebyedde yala by'ebedde nga yo eri ku bikazi binakiyombekedde mbwe ezina. Butu ereko omukululo. Today enkwaya tumanyo okufuma ne Bobby Wine sebo mweremezaamu. Tata aho twavaawo dda. Katoli bintu bya Gaitano bye yakola ebyokulaga nti gusebwa bya established fuck boy mu Uganda mbuli gwayinza okujja n'awayo $5 n'obeera ng'osobola omumazisa. Yo business erimu capital w'amaanyi okuleka omugongo gwo naye nkulayirira tojja kiggusa. Nkulayirira buluno video ene ekutuukeko tojja kukiggusa.
omukazi bamutonda nga gojjo mukongoka ko oveeko oli watakumenya mulala ajja kukumenya mulala watakumenya mulala ajja kusiiga bulwadde abakazi olina obavaako olina ofuna omukazi omu funa omukazi akwagala tojja kusobola kyo gye bayita abakazi balina organization wa union oli walema okukutula asobola okuweereza omulala omukazi ye muntu gw'oyagala n'akubira mu n'essimu n'agamba kanneme okunkutula kammazisiza n'enjala kakutula n'akuweereza owakisolotondia ayinza okukwata okulu n'akukola bw'ati mwenda muzina makanzi ogenda kukola kya Bruno makanzi tezinika kuba okuyimba kokulema okompozinga hit ajja kugamba nze ndi wa makanzi akuwadde eno $5 tojja kusobola kumuzina makanzi naye ng'ogulu alina kukola bw'ati musajja wattu ow'enkima Bruno ojje kigundu n'omutwe gwo ne dread ye eri fake erimu ebisagazi teri kwalaali gy'osona obusonyi eva ojje mbozina omukazi ow'amakazi wali alimu okuzina okukutula agenda kuweereza wakisolotondia bano bazzali akuna mabanga ngamia netunduka bwe ogenda mu maziso kya Bruno abakazi balina organization bayoka byekubira n'essimu agamba mumaze kakwate mu nakoleza wakisolotondia nazali wakisolotondia vaba shakiba wange bashakiba limu wanuzi wa fene bobo wanula fene wakulu wanula fene solotondia yinza kukulema kuba obira we kutebuti kali zali wako le style ye jazz gashakibu yekwa zali agala kudduka laba kivuka kafubusengwa tachi asobola kudduka yakalanga dadi karotaya ke ka baby ke yakula wanula fene kawembe buli wagira bwati najituna nkoke kwate teri kudduka naye wati shakibu akusinga ndo inofuna wenkalakalira gola batali emwe sente nonywererawo negwo otambudde wakizi jali yazzeewo mubayimbi bondade wakula naye jali yakimanyi tomanyi nnyo okuyimba wasiraana bw'omugamba banakugamba okuba akayimba kannyina akujuna kuba bbeeyi ya muyindi nzija sinnatuuka kujjaliyo kyali ku Bruno tojja kugumaza Bruno tojja kumalawo guno omuzanyo tojja kugumalawo nzija kati bakutegedde yali omuyimbi ng'okuba bugitaabo buyimbi okuba butakuba music we yali okuba butaalitali eddoboozi mwene music okuba butaali budodi sigenda kuba mukira Bruno Kenji amapali mu dudigira mpuyo bino simanyize mpuyo muzishifula wale oyinza kumugamba Bruno Kenji Bruno Kenji bakadigira aja gamba kuba bu oldies mbuya kuba R&B wale ko gaitano tadeko kayimba ka Bruno Kenji gaitano mukawuli bako kapito simanyi mbo bana bazimba simanyi wale okawulideko wale odiya kayimba ka Bruno Kenji bakazina so kaliya ya Bruno Kenji aona siti butaalitali kuba bufaananyi n'abusiiga ebinzaali bya Royco nassaayo nti ategaa abakyala agenze mu jimu eno waggulu tawera waggulu mutu wansi muto na waggulu munene alinga katiko neera abamu bagula basiima tebafaayo ka bizinesi ali bwati bwataddewo kakubeera bubeeza awo ngera bw'owulira kati n'anoonya nti kati nze wano wensobola bidesperate so Bruno saagala kukulwako nkugamba nti yo kaliya teriiwo tobeerangako na kaliya teriiwo yana kayimba kawayimba akajali matali merere kayira akwandi neera ngenda kawulidde kakubagenda kate kanga mu compact familia jali yeberenge kawuliza kikale genda jikalaga era jali okola video yaka akayimba jali ya musiru sinatuka kujali ne nkulaga nti wafunye erago okuba no mufuna muserenga just matali abokwenyi bikinembi tewali kiraga tali yatiriwo iso na kubeerawo you not even a brand by default yes na ito toina mukulogolese mu music tayisina naba kala bagamba ntoli muyimbi nedda Salongo Siraja akuyisa mu backing Salongo Siraja yakajja n'agamba mu backing kala osinalaba onnyo kyamaanyi kiryawo nti Bruno K Emily Smith nkutumidde nnyo ne munnango obulago bugenda osinga bugira nakulabye otwala abantu Emily Smith yazze mu video yazawedde negolo mukazi oyo netagenda no mukazi yafunye abanyigira mu container bina je munenjira bali kapu yere ngabe kazo no etagenda mbwa nemiro ngazi umezimire miro jingazi ze muganda o olanje ndogera abantu ndigira mwana waze muganda o kale
Bruno ke kali yasijirabawo Gasia oliawo nawe fuka muntu wa bulijjo nga atunda emikeeka olonya kikazi kiriawo nga cyo kiriawo kirimo kubisika ko kali yateriwo ngana mufresh of atoliyo tebakulowooza na konto muyimbi nabuza yanga mula musajja ibajanga mbayanyo kali toliyo nembi na kisaka de kyokuzina abakazi era nayo toliyo ne kwanti ibyo gwe bakulabisa abasajja bangi bakube mana ngede bazira basimati je bali nego ko mutwe guli lwachi kasita ko mukazi yakuzalira abaana yakusabe eddagala sereze eddagala omulabirire nga tannafa n'ogamba nti agenda afe yali ensibuko y'ebisiraani byo omukazi azalira oyo omwana omuwala ate omanya musajja gwe oyina ensonyi wagenda ku kundi kuziika omuwala oyo ne weekaabya bagwera tevule bancontactinga n'ogamba kasuku nti that is defamation mugwenda mbuza bakusaba eddagala n'ogamba agenda afe wayomba buyombi. It was easy for you gamba baby mama we yakuzalira omwana omuwala mukwano sikola. I don't get bookings ndi muyimbi muto nyeya bweyiya ne kukunire kabusu pabu MM basola kumpita better systematic negwe nyegedo bwakinga kubaziza zyo nibaganye wandi badde mu esimbu n'ogamba omukazi erinnya jojo eriri mu nsobi ne tewali sente ndi muyimbi wa matali bukunne embi settings omugenzi yanifudda kutegedde njo yimba bukunne embi settings oja soli wa butali tewali booking tewali power play kuba no hit song omugenzi yandigenze n'agamba kale nfudde ninabirira omwana wange ne bamugamba genda ofe ngate n'engoyo ozeewola bwewozi bero sikula omulwadde olaga ati nooteredde kyokero sente ozijja mu binnakiyombekede kyanyiza omugenzi ngwe kubisa ebifaananyi ku lw'enjirova z'abantu bamuva Bulaaya ng'omugenzi eri ku kitanda osubira akola ekinga yakuzalamu omwana nga yakusaba eddagala ng'afa kansa amutwala oli oyagala akola eki wekubisa ebifaananyi ojjawo obusuuti bw'obwerere bw'okola adivert okangakanga Instagram naye nga yoloza ayagala alowooza eki bakusaba ssente zeegwe n'ogamba agenda agira omwetango mukayayaana akabombo omusajja omukulu ayimba bebi mama omugamba okyabeere ng'ayibira akabombo bebisira nno byolina daba bwe weekasanga mama w'omwana waafudde n'ojja ne weekabya oluziga lw'oluteete Bruno nali njala mpite mu ssimu nkukuba ebinnyo wadda ku keesi n'oyiwayo obumuli ng'omusiibulira ddala obba omwana sajja goli kafunyo mwana Bruno yayiwayo akamuli bw'ati nga weyeekaabya naye ng'asiibula abba omwana oyo daba omwana tegwatwala tamusobola inamuwa Farida Nakazibu. Look at this rubbish bino bebinyiza na that's why we proud fathers we are few in this universe. We are few in this universe. We the proud fathers. Bino kubira ku mutabani wange mugambe mwagala nnyo. Munsenyu, bino kubira ku mutabani wange mugambe mwagala nnyo. Ate otutu omwana leto ina zigente zigula ne boto egula amata. Omise Farida Nakazibu nga pazika pilo. Bogas. Ebintu zebinyiza lina kuwa nokola zino ze video. Because when you get amazima abantu ngabanyiga nti you shouldn't talk like that. Mbatelo that is too much. Kubira ku mutabani wange mugambe mwagala nnyo. Wait. Batabani bange si mutabani wange. Sagala nze kummanyiira. Oba agenda ku mupiira ngende nimutwalire ku mupiira ng'avudde ku video eno. Mwana alina okubeera Ronaldo. Mwana mugamba omwagala nnyo buli oluuki obeere taata asinga. Omwana njagazza okwakubira ku mutabani wange mubuuza akola ki? Bogas, 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 bogas. We don't beat up bogas. Tata says. Mwana wange ali kuki? Nomutwaleko ne ku mupiira n'asamba. Saagalirako ddala. Kavubuka kaga. Ajajji kuba omutabani. Ajajji kuba mu session. Mutwale ku mupiira omwana. Omukazi. Naakusaba eddagala n'ogamba bakuwa akabombo. Mbwate ogamba ogenda saba ku Coca-Cola esamanyi Africa kuyimba. Omwana n'afa mu bulumi. Naye nga gwoli eri ozina bufuukuuzi mmana. Bebisira n'ebikuliko Bruno I can anticipate. Tosobola kuddamu kubeera waakabi. Ujja ogenze
n'okabira ku malalo g'oyo omuwala ennaku 3 n'okumawo ekyoto bajja kusa omutabani agikubye. Hello, what you doing, bro? Huh? I'm just chilling. You just chilling? Yeah. I love you so much, bro. Yeah, I love you too. Take care, man. Yeah. Ekyo kye bayita okubeera taata. Kebera ku mutabani wo. Buluno ngenda bavubuka mmwe mukola ebintu mwefula bataata ne bataata wabba bubbi mwana ku mugenzi. Wabba omwana oyo ku mugenzi. Ate omwana gubbe tosobola kumulabirira. Omwana ate ogenzi omutese Falida Nakazimu. Ebintu ebyo. Muli nzijukira ati penge ndasomesa eggwanga malina okulya ka popcorn kacukka. Mugatawa tumelera mwana kiyayidde. Nve kono ngira mwana asamba kapira. Agenda fuka Ronaldo sente mbirenga ndi. Si balaba mu meeting z'abataata mulimba mukubisa abaana bammwe obufaananyi bugenda ku video shoot temuli bataata obeera ddino obwana notaatawo ng'osiiba ozina mu mana. When are you ever with your daughter and son nga ever obeera mu mana? Era omufuna for that event yakuwa bufaananyi n'oteekayo muzimanyi era sitibu. You don't love your kids mulimba. My next Ronaldo ngere mbalabika abaana bange. Mulimba temuli bataata. Otwala omwana w'omukazi ng'afudde tolina kyakumuliisa. Nga tolina kyakumuliisa. Mwana muyita bro, zenne nkolagana mutabani wange. Tulinga baluganda tomutiisa nnyo. Mwana abire mukwano gwo muyite Sseruganda kiki. Akubulie n'ebyamba kazingina mitinze mutabani wange yawezeze maka 11. Niye ndaze girlfriend we. Kuba bayikola bikisima imbyanga mbondo mwenjagala. Kati nabyo olwokuba nze nkuze mugamba oli muganda wange. Tontya nyombo ndi taata tukulenga tuli bakoma. Niye ndaze girlfriend gulu. Muyigala oferi wegaga bamuyitana simanyirisa kaswidi kali yawo nabuto 11 mu girlfriend mujimwe na mu chindaga kati nebuze girlfriend niye ngambe gwa yagale ngamba mweyagale mayete bana temusa kubera nabana bagenda baba zinira amata ku ssomero mwana ino kubera open na go tutto mwana mwadde Falida you think that will respect you. The daughter you respect you Bruno K if you take your daughter to Falida Nakasi. Mbamokuzi. Ulichi yenje. Leave the daughter the family ya mama wa abali mukomere eri muntamu jawo mulire emirembe. Naye jali eje basibambe mukaba akusabire emikisa. Okuto omwana omutadde mu family enda ya Falida Nyakazi ataliyo. So singo omwana oyo omukazi gwe yazala mu abaana yalina family omwana akulira ku bukojja n'afuna ennono n'empisa obuvuddo n'obuvu obwasayirya kojja n'akuzibwa mu mikono emirungi oba wajjajjaawe. Enti bw'ofunayo ebinamagwatala byozina emmana ne bw'obijjamu miliyoni nga 2. Bw'oba okutte miliyoni emu n'ogiteeka ewajjajjaawe w'omwana akuzaalira omukazi oyo eyafa era nga jjajjaawe omwana mu butuufu ne jjajja afunako ssente zigula omukeeka. Dani Falida Nakazi batogula bitajiri omusajja n'averi n'amulima nti ndi dokite Saudi Arabia n'amuzine mmanazine bazura mbuna abadde akubandogo ngalo ayola busako kyataba nkomo kyenjogera ko kitegeera gwe Gasiya singa okwata sente n'oziteeka omwana ewajjajjaawe bw'okwata akasente aka katono ne jjajjaawe omwana akafissako k'oba ojembi namagwatala n'agulayo akakeeka k'osobola okujjali abavubuka abo b'onyona benga njaga okulyaba ku mwana ng'olina w'otuula. Dani Falida Nakazi gogagula musi oyi sabuni wa geisha mekako nenga naye abasajja agoba alinga nti. Do I make sense? Kubanga ngala muzijukire ko kongo omusajja one of the smartest rasta because I'm very ni musajja asinga okuba ne sense oba ontegera kyengeza kukugamba ndi exquisite. Okay, ntine wani badde mwana wa muganda wa mugenza azaala omwana oyo. Bw'oba osobola okusaka ekintu kyonna ekyokulabirira omwana ne bambi amulabirira afunamu kuba weepandiikako nti oli sita
asobola muteekako emitwalo 82 n'ageewanga senga amulabirira n'alivampinga obulamu bwe okitegedde dane mere stranger kuba tefalire nakazi bwe yakulaga nti nabeera n'omwana we n'amukulabirira but era mwalina musa mu mutual understanding nti yafuuka ng'ebiseera talina musajja era ng'omuteekamu nteevu nnyo olina ogimukuba n'abanga afuna mu kinaakukka iyo mwalina bwiri nkulaga talina ayinza kulabirira mwana we for no reason falire nakazi bwe munaku nnyo okuteekako omusalaba gwenda nera mwalina endi falire nakazi bwe biseera bye yabeera talina era ng'era bulu n'ogumala toyinza tufuula badongo era wamucobe yagenda okutawaza omugamba kunama n'omubalo so taratibu lubala nnyo totubuzaabuza nzenze kayogera amazima ku internet vulaba temunjagala falide nakazi tugende mu family falide nakazi talina banganda beetaga bana baabwe kulabirira wakyalondayo stranger tukube toki mu family falide nakazi temulimba na baganda be bakojja beetaaga okubeera nga abakwata ku mukono wakyalondayo wa bulunoke mwalina enkolagana mukimala nsonga zirezo tegedde sakangamia style kati ensola bawe kusomye nti gosinga obunaku mu industry nagalo yimbira nyina jawu adero gazireta ngazireta zireta agalo yimbira nyina ngazireta tutandise Mulika jukira ka Lucifer bakaita kade Almighty ngazireta aina business etabula ebizigo bamuyita jaliya ngazireta jaliya nali simumanyi nnyo nyangwa katambi kenagwako ngada mwana mwala ali mukwetetejja ku interview balinamu omusujja gwe bafuna nga bataddemu kamera omusujja ogwo baguyita gwa arrivalism mu luzungu omuntu eyakalaba kamera bakiyita arrivalism omusujja okuba ngo bayibula kakutunuza mu kamera sakusibayisifaluku sakoze simeka kakalamu bajja n'omusujja kati yakutunuza mu kamera jukira oba omanyi agenda kwanvu yakuteekeyo ku YouTube bakulaba ensi yonna kati omusujja ofuna omusujja gwe bayita arrivalism nasobola kumulaba nga omusujja gumulumye gumukubye ng'aliko oba yali wayi bulake oba wakakalaamu oba sakoze omusujja gwamukuba waliwo amubalidde nti ogera ebyama bye wajja okola ofuuke sita mu ggwanga omusujja gwamukuba n'atandika emboozi z'empola ogera ebyama bye onye kamera eno nzo gitundiramu tomanya nti otandise naye omanyira nti otandise nga byonna obitottodde ebikwatako wakati awo n'atandika emboozi ye mwasuze mutya yali kumwasuze mutya ng'omukyala nga kunnyonnyola yali atunda kasolo and I don't understand why people are normalizing these things of when you get past you inspire. You don't inspire anyone. Some stories are not inspirational at all. Chidamu. Tell mutunzi wa kasolo inspiring muntu mulala because you're trying to normalize nti solo tunda kasolo nkya obulambulo ne bufuuka better. Mwagala pushinga banyina fa kutunda kasolo nti olaba yoli atunda kasolo deni yasoka jasangira omugagga n'atabula ebizigo. Stop normalizing every kind of life story ina impact yeteka ku bantu bajja kufuna mbapiking. Ekintu ky'omuntu okujja nagamba nali neetu nakisana kwogera mu kamera kuba tewali muntu agenda kivuganyibwamu. Ago gali madala ago kutuuka ano woli. So some stories are better off ngozireseeyo. Wewe chimuteka chimunomalize normalizing ambo bwe ngamba bwe nali neetu nambo omuntu ajagamba temanyi muno ate nekyo kiyinza okuteeka omuntu mu kwetunda ng'alina essuubi mbu kanjira neetunda nja kubanga jjaliya. Tiwuliwo kintu ki powerful motivating omuntu kuwuliriza tinali ntunda kasolo. Anyway, asibuli story nti ntuufu nti twagala bana baffe baziwulire nti otunda akasolo so what? Watunda akasolo mbu nali ndi malaya. Muna so chifuule kya bulijjo buli ajja mu TV nali ndi malaya. Ekyo kigenda pushinga abaana bafogera mu ntunda akasolo mu kulasiti nzolo tunda ebizigo ensi yonna nga jjali kino kankikole mukozi kaseera olaba ne jjali yatunda akasolo. No!
watunda akasolo kuba ensi yali ekutuukiridde ng'ekufundidde. Watunda akasolo kuba owayi kwali mwavu ng'obwavu bukutuulidde. Watunda akasolo because that was the last resort gye walina mu bulamu. Kiqualifying okubeera a certified misfit mu society, ekyerinyalwa, ekyonziira, mu society ffe tuyinza okuba tukondeenga tuyinza n'okukuba amayinja. Osaana ntandaalo otunda otya obwererebu. Omuntu yenna aliyo, this is not about ujalya. Naye omuntu otuuka okutunda obwereere obeera kisiraani gwe kennyini. Kati ntandise. Naye nga mbajuliza hashtag eri free Uncle Kibedi. Sujjanga gw'omukuba watandika emboozi ze ez'ekidongo. Nali ntunda kasolo ku myaka emito nga ngendanga banzi nasonja abasajja 10 nga nnoonyeza simanyi maama ebyokulya. Simanyi mbongo oluusi mulimba manyi twalinanga taata nga alina edduuka mu Kisembe, taata nga talina ssente kati ebiseera ebisinga nga nkoma mu kuba ngenda nze nkola simanyi neetunda mu basajja I was afraid ofuna sirimu. Ebiboozi ebyo buli omu byagenda ayogera. Agamba omukyalo ono atunda bizigo naye asooka atunda kasolo. Nti abeera wa Texas. Nti okay, abeera Texas. Akatiba k'ebizigo kano kawufumu, buli muntu atunda ebizigo. Ne buli omu agamba ntunda ditokisi, tunda ditokisi, tunda ditokisi, tunda ditokisi. Waliwo agenda okumira asidi ng'oyagala mbu okusala olubuto, ogenda olungiro omira empeke oba amajaani g'omuntu, ogenda owaluka ebyendo, ogenda kuvaayo emmeeme egende, ogenda kupama omwoyo. Kasalimu ogambe mwegendereza, ogenda kugira ditokisi, ogenda kupama omwoyo. Ogenda kupama omwoyo. Mbw'osala simanyi bwansi abantu batabula amazzi. Nassaamu kyataddemu mbu olwalisa butonde oyala kutonyebwa kusala weight. Gwe n'obeerawo mu gwe ssebolooza kambuuze. Waliwo omuntu agejja ng'agejja talaba nti ntandise okugejja. Waliwo omuntu agejja nga tamanyi nti okugejja ogejja omuntu olaba. Buli muntu yali muntu ng'oli munene wagejja olaba gwe weegayaalirira. Nkiddamu Kasalemu. Omuntu okugejja teri muntu akira ku makya n'azimba gatananga mugaati gwa bwenda nti nkedde ndi munene. Abantu mwe kennyini muntu otandika process ogiraba ng'ogejja. Oteekako weight by'olya ng'obiraba. N'aba mwana muto omwana omuto agejja omulaba. Kitegeeza ekintu oba kyattajja okiraba walina chance okistopinga. Utudde odinga mbizi tokolako exercise okeera mu lugambo otula kabalaza kusika nfuli na kulya buli gasiya waki togejja amatama okeera kuyonoza penge nono vuma wauda koli okebere wakakeesa olugambo nogende wa Emily Smith postinze ogenze wasenga asili zawedda aguze motoka ki okeera mu ebyo waki togejja omunyo totambula okera kabalaza ku penga ataddeyo ki kakensa ataddeyo ki Emily Smith mbo bakoze biti mbona avuga motoka ki waki togejja omuniyo ozojje kibuto buto oyogera nno bine bendoli mu kulingiriza emmere gy'oli erimu amasavu waki togejja omuniyo buli kintu kye mukola mu dunia omuntu yenna agejja akitegedde nti ngezze era omuntu atandika okugejja ng'otegedde process teri muntu akiira so nze mbabulya mwenna abagula ebyo ebijaanijaani mwenna abawoza mugira y'amajaani nga tolina mugenda kupama emyoyo mugenda kupama emyoyo bwe munaawoza mbu mwagala simanyi omuntu omutono mwe ku kitiibwa aba yeerabirira tuwala kadde ogambe nti kapenge kasirimu ddadi kawe respect tulina kati abasajja bayikola zibbibyeru omusajja nga ayabuluza ettako lyonna ddene eringa lyasase likusaasira naye nga musajja asiiba ku mamba osiiba ku mamba oli mu cowboy osiiba owuta mamba n'ebigere by'ente waki toyiguliza ettako n'otandika n'okubigula obubiguza obeerenga shayiguuni ono osimanyi pepe kale twala kadde olabe busirimu ddadi kapenga ogambe kasajja gwe togejja togaddiwa eva content nze ngejja ntandika nti ogejja mba ndaba ate nga nnyo omwenge kuba nze nja okugejja nandigamba nti abaana bange nti ngesse kitata bwira kitati bave big father babulinga omwana ku ssomero mutata go gunene gusobola kuyingira mu motoka
bageyo omwana wange nti ate omunene tasobola kuyingira mu motoka. Omuntu yenna ng'oli eyo oli munene ogejja okimanyi era olina ekyokukola okimanyi okugejja. Waki wagejja? Okugejja bagejja mmere. Teri muntu ali bagejja mmere. Gwe mpaayo omuntu abatalina mmere mu nsi nga banene. Omuntu ogejja byakulya so bisale ojja kubisale kile kumakyo ugambe kati nsazi ebyokulya oba amadde ende emirundi 5 kanje kimu ojja kusala dano okukwata amazige mugenda kupama emyoyo. Omuntu agenda kupama omutima mutoya agulekiyu ajenga asiza mu matako. Allah dafu base abanene mwana nsanywa naye mbabuulira butefaako kugeya abantu bwe bubageza nokira kwa jato ina kiddako nokokote box y'omuzigo emmere gye bakoye n'obanga gy'oliko gy'onuuna ogenda gejja amatako. Laba obusajja Bobi Wine bupenge sirimu Bobi Wine nga batalina sente zirya mamba nalina okwebeereramu sirimu daddi oba bubebbi obutonotono obwo buwe ku kitiibwa Fritz Bedcox adamya tabot mani Pastor Mondi yagejja alaba manyi kwali yagejja alaba sente zamwitirako nga alikwinga kira ku mamba okero kya ku mamba Mondo kati Mondo atanze okujjukira nti alina obutoni yaddamu n'atoniwa ne notuuka Mondo wali olabayo okufuna sente kitegeeza ati ng'olina kulyanga kifuukuuzi n'oli emirundi 15 olika kusponsalinga wali tuukayo olabayo ne zireeta atunda ebizigo gyaliya musujja gumukubye we mumanyira etandika omugobereranga manyi batunda ebizigo n'owulira jjo gy'atunda ebizigo singa asiri atunda amajaani oyo atunda amajaani omukazi wa Josted atunda amajaani Bad Black naye atunda amajaani simanyi singa yali mukazi wa Thaddeus atunda oba bizigo y'amajaani. Business abantu bazirimu mangi naye nga sinnakuba bizinesi z'abantu. Omunayuganda mukazi wa Josted akutabulira ebizigo yalina kakosi ka physics oba chemistry ke yali akozeeko nti bwe ntabula product eno iron n'entandika okugatta zi elements wezinfuna kino reaction ki zikola ku bulamu bw'omuntu. Ebintu bino bye mutabula biri medically tested and approved. Kandi tujja omuntu ogenda twagenda tandika ky'okupamu ngenda kusooka mpita ku Senga Asiriyo naye mutaginga ensuubira naye ajja tutubuulira mutabuzi wa bizigo Senga Asiriyo naye naba atambula amajaani atubuulira amajaani agakola atya mutusomese kwenyiza okuba mu fucking naive nga simanyi but I need to be lectured. So omuntu osanga naye wanaawunya agamba nti atunnyonnyole nti essavu lino wendisoma nenkwata essavu lino nalikwata nenteeka ku microscope nendaba gundi ezizirimu nemanda gundi lyange gyentabudde nebikootako nebigatta byakyo gye nafuna nendaba nga essavu lishrinkinga kati omuntu ekimugezesaako nakigezesa ku nkoko oba mbwa nendaba nga embwa etonywa. Twetaaga ku muntu ajja atunnyonnyole ku bintu bino. Bamusiza nnyo mmeeya wange omujja Cedric Kawuma omwana w'ekkobe mumundabiranga bannange bannamatirye munnange awo Saabagabo namasuba awo wonna tugamba nti mulyannyama leero tosobola kutuwona tuleeta Kawuma Cedric tosobola kuwona mulyannyama tuleeta Kawuma ate kulunaziirira kumulya people power mulaba agaira mu kawefuba abiramu ne kitundula kinga banoonya kalulu tosobola kuwona Kawuma. Tudde mu byamazima sikuba business ebintu byoteka mu lubuto abikolera musawo oyikutte eddagala ly'omuntu eyakuma mu pittu mama Nandujja simanyi mama Nadujja pittu kiyasoma okusobola okubeera nga kyasobola okutabula gwali jasi kutabula mukombooti wa jjajjaawe okutta omuntu nga kiyali asobodde okubanga akamula gwali mukombooti na mugere mwenge guno gwa Muganda gwate nga bagusotesa bigere omukkiriza akutabulira chemical giteeke mu munda mu lususu olina amagezi awo nga tovudde
Jaliya nga ntandika omugoberera Jaliya. Kati saategeera Jaliya. She wants to be an entrepreneur oba socialite ku byonna. Naye wootegerera omuntu nti agala kubeera byonna. It is how these people try to wanze zolo tegeera omuntu kyagala kubeera buloga. Onagala linnya. Onagala kubeera socialite. Naye nebisemu kino. Omuntu omulaba engeri gyagenda aduma muko ku mikutu gy'abalala. Ava ku avenue ya Facebook n'agenda ku TikTok nadde eno. Osobola okulaba omuntu engeri gye yeetegamu n'ogamba naye atunda bizigo. Anoonya ba customer. Oba naye agala ku establishinga nga a TV presenter. Kuba Jaliya line ye abadde evudde mu ya entrepreneurship ng'ekutte mu kintu ky'okuba omuntu w'olukale. Njagala kummanya nga bossman. Ebintu ebyo nga sikyakitegeera. However, abadde n'ekizibu ku internet ennaku zino. Ekizibu kyalina omusajja gwayagala bamuzudde. Era abantu bagamba omusajja wa Jaliya tamujaamu. Bw'omusajja si Muganda wabula Mukooki. Waliwo Abaganda just n'Abaganda Abakooki. Mbw'ono yasukka mu kubeera Omuganda Mukooki. Oba okategedde akantu ako. Akantu ako kategedde. Si Muganda Mukooki. Obuzibu bwajjira kababuulirewo. Before you two people nga temunnagezaako kubeera buno muvuma Jaliya muvuma omusajjawo. Ebbanga Jaliya lye yatwalanga apreparinge amajaani okugawa ensi gakozesi. Ayita bulaabu n'agamba yekogonde ejja kukola biki. Ne musajja soka ddala mutwalako kuko bulaabu. Kati amutwala mulaabu ki? Uliriza Lucifer. Laabu eyo gye soka omutwalamu. Yali ya Instagram na buli ka avenue akayinamu filter. Buli yatekanga kifaananyi kya musajja wafunayo ka filter akayinza kuba Snapchat kyemmanyi nti Snapchat esobola okuba ekujja mu kubeera Omukooki n'ekufuula afazaali Omuganda. Kati yakwata bbaawe n'amugezaako omudala ku buno avenue buno obusobola okubeera nga bukufuulira ddala omuntu. Okitegedde atandi beewunyisiza. Ka filter kaba kasobola okubeera nga kayingiramu. The first time wateeka omusajja mu Instagram filter. Instagram neemuwone nga we're going to ban you. Kati Jaliya yeebuuza Instagram sina kagwaliro kenji violate nzeko nanti oba nkozesa some sort of defamatory oba munvumi oba nkozesa bwekiti. Instagram agamba we are going to ban you. Jaliya yankubira essimu. That was bisale bya tukolagana. Nangamba agezza kuteeka habi. Waze habi we nali namula applied ogera ku video nenga habi. Ateekayo kakongo vule jebale ko pay nga teeka omukono nenga ndabo omukono gulinga gwa mumbo. Ng'omukono muzimbulu kufuwe guti ng'omukono musaba. Jaliya ngejja lyampa akasente ebiseera ebisagala nnyo okubeera nga mbuuza obuhaayi. Omusajja ayine alainezingalaga y'okubateekayo sayidi witi ne eribu. Olina mumbo wa mu nnyumba olina ki? Saagala nnyo genda nnyo mu kintu details banye ebyange biri precise. Pengi buli omwana mumanyi ebintu byabikwata mpola. Jaliya ngamba agezezaako okufuna tiiki. Samanya agamba Bruno K anenze tiiki. Mwagafuna ya bbaawe. Mwaliko ekisirando zaguliddewo bbaawe. Naye abaaye muguli account ku Instagram. Nangamba ntaddeyo ekifaananyi Facebook. Instagram egambye oshaka block you. Nangamba how comes ekifaananyi kya bbaawe? Instagram yeekanga.
Why is it that your man is a physical appearance? He can say Instagram. Nangamba sima nangamba mbe kifananye kyonna. Nangamba pengi kanzemo kubiri omwana agenda kuyiwa amata. Wolo teyaddamu kuba nga ndugedde ku kyokusindika omusajja ekifaananyi. All along as protecting omusajja naye nga simanyi lwaki. But it wouldn't make headlines if Jalia she had stayed in a lane ng'omuntu wa bulijjo atunda ebizigo. There is this tendency of going extra miles okulaga nti no extraordinary mu community. Muntu wakamanyiro. Tali ukona mukontakti okukulu nangama so nyisagala kunsabiriza. Nembuko nayagala kundi coding nambuza mama ngusabiriza kikubidde simu nabinkubuuza. Nja wafuma ddala kwagala kunsabiriza. Azze ye position nze ngagala omanyika. Nengamba okay. Ngagenda ku Snap Instagram ng'agyesonyiwa. Snap bagamba ya kisasa mukeina mu buzino. Zino obazi mbiki simu zisokufana zisoka ko so zinezigira zino. Obuwundo ina mwezi zintu z'obuwundo. Jali yakayombesa Instagram. Jali yakawalikira management ya Instagram. Jali yakawalikira Instagram bannange. Manya Snapchat. Mbali toti mwina ku bintu ebiri sebeze mwali badde musoro okumpa. Omusajja abereka asoro kwa kale wadde ne fida ya kisoro tuunete mujirina ne bamugamba dikira indi. Nganonya just filter solo kubira age mufunya. Okatenge dakatwa. Nge musolo kumufunya. Ninga bamweta filter zo obuwundo. Obuwundo. Snapchat inazo filter ziri funny. Is a spider web. Nagamba sagala musajja yekufana nabo ati njagala muweka filter nkali just kaskini ngakazali. Bamugamba dikira indi. So chiche ngamba ndiye yagezaako dde omusajja omuteeka mu labo nga wakozesa amajani and the man was dikira indi. So gwe avuma Jaliya so oteweebuuze Jaliya kikyayitamu. Jaliya kyayitamu yasooka n'akiraba n'agamba ensi ndigiraba ntya. Ndigigamba ntya. The happiest man today is the man. Nti ensi yasobodde okumulaba. Waba alina kye bayita treaty gye baasayininga wensi weekulabira ng'ovaawo. Omusajja ewakanyama, omusajja yatabula eŋŋano. Omusajja yakwata omuwemba yeetika ebibokisi. Alina okumanyisa Jaliya. Jaliya yewa bizinensi yafuna akasente yakubira kakande essimu kakande n'ayongera omulogera bakasitoma. Omusajja kati ye musanyufu omusajja nti ensi emulabi. Ng'onye okwekera emyaka 4. Omanyi okwekera emyaka 4. The man nze mmanyi omusajja mumuvuma ne deep inside omusajja musanyufu agamba afazali ensi endabi obadde oshayininga wekka nga atalina akuzina. Jaliya nafunye ku mawulire tannalya ku mmere. Omusajja agamba honey eat. Nagamba nedda ate oba naawe ensi yakulabye. Omanyi ekitegeeza nti naawe ensi yakulabye. Tabula video badde bakola ngo omusajja afuna akamera bali ateka nnyo ku video. Omusajja ebiseera ebyo abadde abanyo kwana ku mmere n'afa omusajja mukazi n'amuwa kamera agamba alya ku mmere. Naye omusajja kati azookosa Jaliya honey, I got some bread, we got some ox fillet, some fish, here's some milk. Alikuwa no katule mumbo munena akwata ensani ya bwati. Zinzo kulisa bamaseka ngacho 15. Bazazibaita bwati. Honey, we have some tilapia, we have some fish, ox fillet, bread, amajama kube. Hano genda kulia Jaliya agamba tondaga ensi yakulabya dda. Nawe honey tondaga. Naye omusajja agamba kale nja kujja bono obozi okusojja kujja olinga omusajja agenda bw'akyusa face omusajja ateekako eno ey'okuseka. Ensi yandabye onkwese nnyo. Yagenze Texas bamukolera akabaga abasajja banne mu gym nti weewaawo baakulabye taata.
kulika kabuli n'abakazi bamanyira omukazi akwesera okuzina nakutula nakuzalamu n'aba naye nga mesiteri kulaba onswaliza ddala onswaza. I deserve better. So technically these people have been together, but when the wife yagamba dde omusajja I deserve better nkuzalamu abaana simply because of age, I'm embracing growth nebyereeta sagala kutuka mbogo katufuna abaana, but you know this union I deserve better ntokiriza tinzikiriza therefore saying a treat you shall never be seen in a public domain ng'omusajja wange osayinize kanyamadi nsayinize nja kuwa byonna byoyagala kyakyunya mugulira ozimba emisuwa empisa ezikuba embalasi nja zigulira zonna okuba emisuwa situla ebyuma nange onsi tuonteeke ku siiri omukazi konziyo onteeke eri mbumoolo wano onziyo zo nkyusa onkuba omukira mbere nga nsobola okumala nti onoobikola jja bikola endagaano eruma. Naye maama endagaano Bruno K yayeze n'amenya eri eyakwata vidiyo ekyo yaleeta obuzibu. Omusajja tabikiddemu katambi by mistake. Olwo gyali yazi hard work eri ku ttaka. Essaawa zino ayinza n'okukuwa kye bayita akabumbi ka ddoola omusajja okubanga tebaddamu mulala. Si muganda mukooki. Kugamba nti naye ofaanana nnyo Abaganda. Maki kitegeeza naye ofaanana nnyo Abaganda. Nafunye akakazi ne kaganda nnyo face. Onokugamba nti nno oli mukooki. Abaganda ab'ekooki obamanyi. Empiso zonna bazimuleetedde bazimukubye wano ne wano. Omusajja bamusuubiza omulimu agenda kubeera mu expendables. Anti siwaziniga emisiwa gyata. Bagenda mu expendables. Kati jali yabaye mugezi ati yamugamba ogenda mu expendables kanya kuba misuwa. Omusajja bamulabye. Business ya jali ya wait ngo atandika gamba Bruno kaka fino ayafulumya akatambi ka video ndi mubbi. Banange yayochezza. Temala ndi Bruno keta byana bafani buli lunako. Bafani ba Bruno keke bakoze omukazi yayochezza. Amajani gatanse noko. Amajani galiga malena ku 5 mu transit. Ngaligani nafa. Gunda gafudde gabaddawereze Mexico Santiago Banabu yawereze Vietnam gafiridde mu nyina go gikanzi. Anti supplier the manufacturer nayo mutima bagukubi yayochezza amajani nagocheramu. Mbajukiza manager wange padedi ngabo. Anetaga bookings. Nonya padedi na ngabo. Abira London bookings appearance ononya padedi na ngabo. Kulangira padedi na ngabo. Assistant we Asha. Atoya wa mu bya corporate ononya Asha. Kati ne batugamba stunt. Ekinjagaza stunt Emily Smith tumunna kitegeera. Every stunt ereta mu amazima gejjayo wadde ina kikoyisaawo. Tumidde nnyo Mikiru muganda wange omugagga wange oyo mwagala nnyo Mikiru mukulu wange ngulabe ko oli awo ndabira abatono omukyala kwagala nnyo Rasta. Abagamba nti stunt buli stunt obaako kyoyiga era buli stunt ebaako ka damage keeteekako. Ka damage ka stunt gye baakoze because nobody cares about Bruno Zikebulani. Bruno kagenda yimbira. Niwe basala embalo tebamuyita. Kati ongamba mbu stunt you should have chosen someone more influential than omuntu abadde mu bintu by'abakazi. Stunt ekutuuseewo ekkomyewa. Kale tukwogedeko n'ekkomyewa. Naye ina kye yaleese omusajja oyo. Stunt osobola okwonoona buli stunt oyonooneramu. Kyevula njagala nnyo zi stunt. Neweeba stunt kale stunt. Waliwo kye twalabye ekyajjidde mu stunt. Eyo gye alhamdulillah. Omukooki. Omukooki. Pikifeya musanyufu. Omukooki. Kodi njiwa abantu bangende maaso. Mbire ku bantu senga asidi.
bide kubasinga asidi bano ba Emily Smith oba ngende maaso njiwa abantu koti oba ngende maaso mama gamba fiki bedi ko tukimanyi bambi tofiira ku comment kibedi mukwano gwaffe naffe tofiira ku comment mukwano kibedi bajja kumuta tofaayo naye totufiirako nnyo kimanyi gyali yes ngende maaso babite ku njiwe kundi siita totufiirako nnyo naawe Emily Smith kulaba kolere totangenzita bannange olaba ndi kubidya breeze Emily Smith yali yabinga ndi kubibulira ebitone ebikenene mukama wafunka boko yitiridde alinga na 4% tikayembe bikakuba biwoma buwombi kuzimba lubuto ekome wano oba engere maaso bekome wano temba ndogulodinga ko samalira kubeera sobo samalira kubeera soba kimenya Kimulavu Black agenda kujja ateese kimuze muwana ateesa kimuteese nno mulungi baba ku side yo yaba tali ku side ya izo kutiramu omuntu muteese mulungi baba ku side yo anita nateesa ne mama etandika butali si video nempulira ndisoba mukko nasenge omusajja Nigeria mbira wagulu asiba akuba emyenge mugundi zesepa kagenda muri kasto mugambi message kirira once ups downstairs ngandeka ke mizinga nakole ntegeke mwenye gwanyo nona wawulidde tegende maso ndeka pepalo maka ngambire ko pepalo bandege ko why sajja bayinza okuteeka pepalo video nekwacca paka lweggulu misimiti mumuleke muteesa mulungi talina buzibu fune kabbi ya video eno yatugenda maaso eyo yandibeeramu ebiwundu wama pepalo hiyo njipininze email address njipininze batuwe kubbiya ne mama tulina okugira ku station mayanja Jete babiri yabbo mukabusa sajja he no video era abatemi muteme mbabulira atema mutema Aziz Nasha versatile pepalo yonje deko Aziz Nash versatile pepalo yonje taggins Raymond Solfat@gmail.com mumpe ku byokunywa sajja kamandi bye nasiga ina bagamo uzimbire sente muzibire sente zenyumba temujja kuzimba mwamanyiza kutamira ku kawe muntambuliza otaka mutesi email address eno ngoteka mu kuchokunywa ngamba penge tufuna kuchokunywa tukwa ku kibozi bude gende maso nange mfuna kusanyuga mubulide ku drink oli gwesebo awo tugenda kunyamutolo byonna tubira bituge eno video egenda kutama naye egenda kukola damage maaso awo Emily Smith ngenda kumuyita angambe cheki yo PayPal kankebere nambugire saka kubera soba mwana sana mungi kugenda ku bwongo now you're talking kulinga bano mai baba ino sponsoringa
Agamba, how do you use the PayPal? Shalom Salon. Otekamu email address say raymondsolf@gmail.com. Ngosamo kasere ngonyega senyi. Wano ngazijira ku sende ng'omusajja atuwa bbira. Ene kampite ku bantu. Ndisoba. Anso okuyita ne man. Anje muna inamanyira bbira ombuza nnyo abumeka mune tebuyina muna egasiya mwerere. Oi. Ogamba otye? Ate tulabika. Ndi ku mirimu njagala kwefula nti ndi ku ssimu. Mane yanagiteeka buteesi kutu. Bintu byonna naawe. Munna ogamba nkuwulidde. Ompulidde. Nkuwulidde naye maama anti majaani ate n'amajaani tegakula nze nagagulako. Agajalya. Teriyo masavu gavaako endi nagenda mu jimu biveeko ebyo majaani bya kipere. Wabula naddukana olubuto lwannuma Gaddukanya. naddukana kate nzirike. Bye mbadde ngamba abantu bagenda kupama emyoyo. Kugayi naddukana kate nzirike. Kati amajaani ago kye gaakola gajjamu bujja. Omali munnaye abantu tugenda ne tuliikiriza. Kati gajjamu bujja kazambi oyo waliwo kazambi abeera alemedde mu lubuto myaka nga 7 nga ali okuyekutte ku lubuto tayagala kuva. Ekyo kyo kyakolebwa saagala nnimbe. Kazambi yenna yaggwamu amazzi waliwo ebizizi ebiba biremedde mu mubiri byonna ne bikenenuka. Naye ng'amazima gali nti tewaliiwo majaani gagenda kujjako masavu exercise na kukendeeza portions za mmere era wetwadde awo wetuli. Ng'opama omwoyo mpulira. Awo wetuli naye munnaye tetwagala kuvaayo kukoteekawo mbeera nvuga munnaye oli munnaye keekawogoke naye ate nga ate awetera munne newankubadde nti nno yabadde sitanti era kwe kusaddaaka omwami basaddaake kubanga sales zibadde wansi zibadde zitandika okukkirira. Kati sales bwe ziba zitandika okukkirira baba beetaaga ekintu ekidrivinga attention. Ate nga business webera online, the more popular, the more sales. Okitegeera. Waliwo agambye wano. Yakozesa ku majaani yagambye but you get dehydrated with sunken eyes. Bw'ogakozesa. Nkugambye nalwala kugambye biwanvu ate go tegakola. Era bafuna bajega bannayuganda bebatomeza ebintu byabwe ebyo ebintu byabwe abazungu tebabigula nabigula. Bagula bujaani bwa Amazon obwo bw'aba China obwo bwe bagula obwa £4 ne bagenda ne babirepackaging ne babitunda 160. Kale bagenda kubuuza bo babitabulirawa bajjawo babisomera wanti kino. Bagula repackaging bagula bino ebyaba China ku Amazon ebyo bi green tea ebyo bibisli ebyo balingona fuka kwenda Brian agula t-shirt z'abantu nasako page akagundike. Ne babijjamu mu package y'aba China ne bateekawo ebyabwe ne bateekawo packaging zaabwe kiringa abeebizigo nabyo bwe bakola nabo era bagula ebizigo ebiri branded oba kiki ne babijjamu mu original bikebe ne babiteeka mu bikebe byabwe basobola okugula ebikebe ne babiteekako stickers. Awo business n'etambula bafere bonna. Imagine. Bafere
ate ge mazima munnaye tituli wano manyi mwe twogerako nga mutugamba bannange tebwagala abasingako tewaliwo gwe basinga bannaye abantu bwe baba bakyasula mu mayumba g'amabanja batulekemu n'ekirala okitegeera ennyumba y'amabanja ebiri kyotegeeza zino ennyumba ze bajjayo zino eza mortgage basula mu nnyumba z'amabanja bavuga amamotoka g'amabanja kati batiisatiisa bannayuganda nsimanyi bagagga mubamanyi mmwe Abamerika bano balinamu ekintu kya mortgage kyabayingiramu nnyo. Abamerika tebalina choice kubanga kati tosobola kuŋŋamba nti oyina 1.5 million etudde awo erinze nti nno ogule ennyumba cash kiba kizibu era olina kugenda ku mortgage ne bizinesi zennyini za looni n'eyajjaali ya looni yajjayo looni n'ayongera mu bizinesi era akyasasula. Zetemba manyi kakandi oba yamusabira bagamba kakandi yamuwa emix onawo omuceeri era musituzi kati gw'ogamba otya banno bakusondera emmotoka Range Rover ng'ate ogamba nti oli osaba Katonda. Saba Katonda yagikuwe first of all olyoke ogambe banno nti nno bakusondere bonna batikuzi okitegeera. kugamba otya abantu nti olina omuceere gw'emikisa mubagula omuceere gw'omukisa ati era bakwata bantu ba Afrika abajega muceere kyogw'omukisa teri ebyo byonna teri mpozi nga bawongamu mayembe obanga babiwongamu masitaani ebyo bitegeera nti nno bambi omwami Matthew Semakula ye bamusaddaase bambi ye Matayo ye Matthew Semakula lwakuba profile ye etulaga Kalyango naye erinnya ly'ettuufu ye Semakula. Musajja musituzi wa bizito. Musituzi wa bizito ate bambi alabika ali mu kunyigirizibwa okungi. Kutya Osobola okontrolinga mukazi we ye omukazi oyo wagambye nti nga bituddemu ebya kamera omusajja ayinza okuba nga yafumba n'emmere n'agitayalisa. Omusajja ye mukazi era oli mutuufu yasitulira ebibokisi kisajja kwegamba ye omusajja yasanyuse nga bamulabye ensi emulabye. Omusajja kye yacontribute nga kwe kumuleeta e Bulaaya of course ate era naye yali customer we yali customer omusajja yali yafuuya wasa customer we oli anti yali atunda bunnya kati ate gye yamusangira ate waliwo kwegamba biri awo. Irindako ono omukyala gye yapatikaniranga ng'agenda yo eryamu gye yagwira ku oyo n'amuwoomera. Yagwira ku oyo yali customer yazaala mu customer kati sendo bamumanyi bwe yamala oseze omusajja amufuna mu kalimu. Kati gwa ani agenda okukkiriza nga takujja ekkalimu okukkiriza nga bw'oli nga takujja ekkalimu. Wabula era omala muwoomera n'agamba naye tugende mwana nze nkufuula official obeere ng'ogabula nze nzekka. Kati story eringa eri kali kamuvi ke baakola simanyi gundi balina bano abazungu ke baakola kano aka Julia Roberts kaliwa kamuvi nkerabidde oba Pretty Woman something like that. Era Pretty Woman gundi yali yeetunda Julia Roberts. Kati no naye yali of course naye yali yeetunda kati bwe yagwira ku bbaawo ate nga yali muwala muto nga bw'obitegeera yali baatandika okukola ki okuwuba nnabunyaaye ng'akyali mwana muto. Sorry agamba era anoonya kagaati ka maama. Ate kati maama ki omugezi alimu amagezi asobola okusindika omwana we okugenda okuwuba nnabunya lwaki ye maama tabikola era tugambe maama ajja waliwo ekudaalira abantu ku kyalo nti nno mwana wange anzimbira ennyumba maama alidde ku bwerere bwa mwala we. Bonna baaswadde nkugambye kati stigima egenda ku baana stigima egende ku mwami egende ku muzadde egende ne ku ki ne ku baganda be. Ffe tetukyamulaba kyekimu omulokole oyo si mubi. Abadde mwakatale muntu wakatale naye aba muzibu kukkirizibwa mu katubakwe kaswaza. Wali okimanyi ekyo?
obwamalaya tebuwona naawe era era kubanga bubbi beekweka bwekwese eyo ne beekwekako eyo ewa Katonda abamu ne bajoyininga drugs nga Judith Heard oba wawulidde story ye bwe bityo babeerako yayingiramu bambi Judith Heard yayingira bwe yafuna divorce obulamu ne bukyuka n'ayingira mu drugs na biki byonna akugamba naye obulamu ne bubeera nga buli awo bwe butyo kati ali kuki yarokose tubuli akaaba ng'agamba yejjusa obutambi bwe okubeera nti no bwafuluma na bunyanze tegeera gwekiriga mazima teri malaya teri ate n'abo nyini abo n'abasinga bakazi b'abazungu bonna baali bakasitoma era babasanga eyo nga beerenga webatunuulire bonna bak'abazungu abasinga baali bali mu kwerenga abasinga sigambye maybe 90% of them abafumbirwa abazungu baali mu kwerenga oba either nga bali ku app oba nga bali mu bbaala tebakulima balina bye basangako mu kyaki eyo ngiwuliddeko nnyo era niye nziraza okulaba gy'ogenda ndabayo mulina okubeeramuko omuzungu mu layini yaabwe gwe bafundikira naye bugambye teri muka muzungu gwe basanga mu kyaki 90% kale ngenda kugamba 10% ate kati abo mulimu kawali decent n'abakwano bange bemmanyi bambi nga bo tebaali babutale Flavia bange omukyala bambi ye yasomako n'abazungu yasoma ku international school yava ne boyfriend okuva dda sigambye nti 100% ngambye 90% abasinga babasanga mu bbaala bakutinda oba baali beerenga okitegeera tebabaggyako mu kyaki naye nga stanti yagikoze omukyala kati abasekereramu abamuvuma mbu ye yakifunyemu yafunye blue tick naye nga yasadda yafunye blue tick ya TikTok yali plan nti okufuna olina okubeera nga traffic etambula okitegeera at the certain point we bakolera application yo ate ng'olina osasula nakyo kijjukire kitegedde mukwano naye nga abantu baba balina okimanya nti nno with fame comes a sacrifice oba olina ky'osaddaaka fe ebitiibwa byagenda dda bemwe fe ebitiibwa byagenda dda kati obeerako the bigger you get the bigger the saddaaka na internet eno ekuwa naye erina kyekuggyako kitegedde ekuwa naye erina kyekuggyako naye gundi oyo mama Majani okuvuma abannayuganda nti basiru simanyi baki mwe bantu mmwe abannayuganda gye mutwala bizinesi zammwe ne mukolayo obuduuka ne bubakwata obujega kuno ku internet okugula ebintu byammwe abazungu tebatomera n'ebyo bintu byammwe tebabigula lwaki Justin Bieber si eyamweyimbire n'anoonya bulunoko omunnayuganda Justin Bieber ogenze wala lwaki si Levikson omulokole oba Gabi Ntaate ogenze wala lwaki abeera ne bano ba smart wire bakabinika bamulipizi yabadde alina okufuna omuntu ensigo ekyawa kireme ku backfiringa nti abantu bajja kubiriivinga mangu batandika okuba omuntu oyo naye engeri gye kyakyukidde beswe ate n'ekyokubiri ojjukira we yakaaba wano nti n'ebintu bye babikwatidde Kenya ey'Ekisumu ku booda naye yali start yes to drive sales up na ku driving a traffic ate ne Facebook emusasula obimanyi kuba kati aba bakola live buli lunaku ne bapostinga videos buli lunaku era eyo income kitegere nti bawe bakola wamu ne bawe talina mulimu nga wonogamba nti oba
obanga omuntu wanaga nti no he has his own profession n'omukyala alina profession ye kati bbaawe yakola ku bino byotolaba ku kamera kwegamba omukyala ye boss ye CEO pulira naye nga mulipiza okweyimbamu eyo stand mulipiza era kwegamba yo bakati tumulaba nga kyeneena tewali kyaso ne bwakwata maama we tetusobola kwewuunya ye gundi Bruno K naye baaba yayokya nnyo ate yayokyeza singa yakirese n'ataclaiming Kayimba awo tetwandibuuse nti no stand naye katatwala embu sente yazizizaayo ate bitya ate netutegeera nti kati yali stand just musajja nabano ono omukazi bwe yali ayogerako bano bamukunja be babadde collateral damage ne mukunja kingira bwe yakirabisizza nti no stand kwa mukunja wabi stand mukunja ye yabadde mukoowu ate nga naye yabadde agamba maama omukazi ajje Uganda anfunemu views nange kankole ki kandabise okitegeera naye n'anyunyunta n'agamba naye kalabise kuba munnaye naye baali bamutomeza nti omukazi yali yamuwa ssente ate nga maama we kennyini yazitwala okitegeera kati naye ati kwegamba like you said even though is a stunt waliwo omuntu kyafiirwa kati yayingidde stunt nga tamanyi nti egenda kutwalira mu bbaawe maama we ne baganda be now everybody knows nti baganda be baali babba ssente ze be babbi everybody knows nti nno ekyomusajja kyo era omusajja twali tukimanyi nti kanyama ate according to emikono era bwe yalinga alaga emikono n'enkoona era wali omanya nti omuntu musituzi wa byuma oba amabokisi wali otegeera nti musituzi wa byuma si omusituzi omubbi naye omusituzi kanyama exposinga bingi kati owootya tip omukyala yawadde 1 million tip wa Bruno K then omwami n'amuwa 3 with $100 so what does that tell you ani boss ani alina boch omwami yawadde 10 kya saving kyositula ebibox omukazi n'awaayo akakadde okitegeera ate nze wakiri omukazi yandiwaddeyo omusajja n'asigala mu unknown area naye kati naffe twategedde nti bambi naye musajja wattu naye alembeka bukunkumuka bambi Kayimba ko wakawulidde Kayimba tekabadde kabi in the beginning naye kalina engeri gye bizzeemu engeri Kayimba kabadde kabi walinga bakimakinze okumakinga nti no it was a surprise nti si ye yakakoze nti tebakibaddemu it was beautiful then ne ate eri bino firimu gye bataddeyo ku YouTube na bikiyamu na kati era nako kakulukuse Bruno yake kyakwatako kirina kulukuta bukulusi wano omwana talina mu kisooni abali bakazi be oli omugenzi yafa akolemi omwana talina mu kisooni Bruno kyakwatako dakiika 24 nga kiweddewo kyekizibu kye gayi bw'aba nti agamba nti sisita nti bakyuse ku omu ku bakazi be kozi alina bangi naye kiki kyakakasa musiyazi kiki omanyi munaye waliwo abantu ababeera bakakasa ku by'abakazi n'ogamba alina kyakoyoka alabika ali mu kabada nga bisexual alabika mulaba oba tofiiring gwe expert mu basiyazi tomulaba simulaba tasigge
Ali straight. Olikomawo kanti bwe tuli ku internet. Kiba kiri? Ali straight. Ali straight. Nzenga abantu abali straight babeera badansinga buwala buto size zaabwe. Abantu abasinga bali mu kabada babeera nnyo kwabo bannamukadde. Sigana kulimba abantu abasinga okubeera mu gundi mu yebinyanya batera nnyo okubeera ku bannamukadde. Sigenda, it's true. Bwe batunulire bonna abavubuka babeera mu gundi. Waba bannamukadde n'abasiyazi abalezi badeetiganya abasajja abakulu. Ati bo banoonya ssente. Abasiyazi abalenzi abato banoonya ssente. Tebibeerako love. Ekitegeera. Naye anoonya ssente naye Uganda akubulira okubeera omusiyazi oyagala omuntu afe. Kati abo bamulipizi baba balina okugenda ku bakazi abo bwe bati abakoowu nti nno ne bakyuse ennyuma. Ekyo kirina amakulu tewaliwo gundi. Kubanga kati eno amasannyalaze munnabunnya gaggwamu dda tekyali masannyalaze so tebafaayo nnyo ne bakyuse ennyuma ne bagira bagira mangu ekintu ne kiggwa wekitegeera mu kifo ky'okumukwata n'omusajja bamuteeka ekkalaba erino vva kuli abaana abawalabu mu Europe manye abawalabu balina babawasanga balina virgin kati bo majority esinga y'obwana obuwalabu nga balina okuwasa kali virgin sebo kagamba sebo tuyite wali wano bajja kunkebeera ye waba wali okiraba basinga abawalabu kuba balina okuwasa balina okutwala nga oli virgin oba olina okuwasa nga oli virgin kati ne basinga abavubuka bate Uganda engeri abanyanyanyanya abantu abali ebinyanyanyanya gye bayigga mu Uganda kati the safest way wakubeera na mukazi mukulu wakati abo ne bagamba bakyusa kati osobola okugamba omuwala omuto nti kyusa ennyuma nti nno bitya agaana kubanga eno mu maaso waba wakyayaka bulungi nga waliyo amasannyalaze tannazaala wakwata bulungi lwakubeera abamaama abamu bali ku mileage nga miliyoni abamu ekintu bakitambuza nnyo mileage eri waggulu naye most of them ababeera mu kabada naye nga we hope it's worth it munnaye nti no besaddaase we batyo ye mulipizi ye seera munyone kino ye bambi teyakuze it's a shame ntino omuganda wa Jalia ono naye yakono oba omumanyi oyo bitemu muganda we step brother we oyo gwe babadde basoose okuwungirako mbu ye bbaawe kati nakyo nekikoza advantage nakyo nekikuza TikTok account yakyo yali yakono nekibeera nga kiwulira abantu nti kyekibbaaki Bite mukyali sajja kiyimbi kirimu enyali kibeera nnyo nebbalamu kakati nakyo kyalippidde ekinyunyu omuzingu wakyo gwakona yakona okitegeera kubanga lwaki Lord Bitemu teyayimbidde mama Majani anti Majani lwaki Lord Bitemu teyamuyimbidde wabadde bayimbi yata alina okufuna omuyimbi ensi gwe yakoowa ali awo ne bwana amusalako omugambo tajja kuzza nnyo muliro naye maama gye byakyukidde gyabadde mitawaana myereere ate otumanyi ffe mu kupika omuliro mu kuseesaamu wali tulaba edduka ebyonoonese bye bitambula okiraba kati ye bw'ali yazze ffe tulaba nti stanti nti asaddaase nti era Stacy obiwulira Stacy mbiwulira naye mubbi naye ayagala kufera bana bagenda simanyi bw'atwala abaana Canada ogenda otwala ani nga nawe tonnaba kusetolinga naye akagenda juice ali mu kwesetinga ate alina ID ye Canada yadde ID
Ayina byo namo babbi bubbi buli omu akwata bannayuganda bujega bababbe bwekiri teriiwo omanyi abantu tebaagala mazima naye we yazze nga yeekaabya obuzigo obw'ekirogo n'alowooza nti anaatrendinga kaakati tuba tuli awo nga saga ya jjaali yejja eyo ng'emukulukusa okitegeera yakabigewere kati ekintu kye ne kitatambula kuba kati alina engeri yayira agenda kukwata bambi ba house manager abo ba beautiful kadamas ayagala bakwata abo bajega bababbe ssente bamale beefuule bajje babavume afterwards nga bamaze obbabba okitegeera bwekiri nsiraba ango gyokirabamu naye nze ndaba bufere type kasaba yeekaabya omuntu kasa yeekaabya n'otuula mu kamera n'otandika okwekaabya obuziga awo mmanyirawo nti waliwo abantu abali mu action bagala kutwala ssente bagala kutwala ssente mbu batwala abaana e Canada bakola batya simanyi bitya era bye yali akola awo Ibra Kalyo kamwabye okitegeera nagamba Ibra yayona na bizinensi ye naye kati ze ssente z'abantu ze yali abba bossi bantu abantu balina nnyo zisympathy ez'ekisiru yabbanga abantu kaakati bossi bantu bizinensi ng'ogikolera kufera banno ofeze there comes a time nekiggwa okitegeera kiggwa ebyo nabyo biggwa kati nga nebyajjaali okukola stanti talivaayo n'agamba nsi kintu kubanga tumanyi mulimba in fact n'ekintu niwekimubeerako tujja tutunuulire tumanye nti oyo muyaaye alinga bali abawala b'oku intaneti abo abatunda famire zaabwe olwa ssente za Facebook waliwo oyo Cora waliwo Angela balina bugundi bwabwe bwe bakola omunigeria naye yekoze ebintu oyo ye anange abo batunda myoyo bamira bucupacupa ekijja abo abaana babamuggyako balina omusajja wo muba muzungu nabigoberera awo nesaabitegeera byatabuka munnaaye Facebook yagenda netandika okusasula awo ndowooza we yazaalira kati we yatandika okusasula ndowooza oba she became naafuna oba omululu oba she wanted to nga ono omanyi omuntu afuna independence ndowooza nayagala independence ku ssente ze naye nga womanyi content baali bamukola babiri n'omuzungu kati ndowooza ne bayomba they had other issues with kwenda biki byayo anyway it's a very very ugly divorce they've been dragging it for 2 years twabavaako bwe wabeerayo kasaga nga tutunulayo but it's affecting the kids in the end mulaba nabirabako katono embijjayo naye abya drama oyinakyo omugamba oba naye yali atunda nnabunya kati omugamba nti Facebook ekukusasulawo almost $1 million eya osaaga naye nga azikola mazima it depends on your views newawe gye bakulabira ne the kind of audience you have azikola ate ateekamu waaka akyusa obubadi buli wagenda wabeerawo akabadi olaba yajja e UK n'agamba bamuyiridde acid nga yateesa n'ekikwano kye waliwo kifolowa kye ekyegundi ekyekkeni nedda teyali acid yali gundi bino biface gundi ebyo bisolisoli acid ebyo byeface ebyo ebijja kwenkanya bwe bayira Grace Nakimera n'agamba good life muyiridde acid ebyo bwe bityo teyali acid yali stanti kubeera nti akwatayo mu UK afuna audience ye UK jukira abantu abe UK baba bakulaba if you're getting paid on Facebook abantu abali mu monetized countries be baleeta ssente abe Africa tebaleeta ssente okitegedde kati aba UK US Schengen countries abo be baleeta ssente oba China naye abatali mu nsi ezo tebaleeta kati aba alina okubeera nga agenda around those European countries aba alina okulekayo some sort of saga to pull oba to blow in that country abeere nga asobola okumaintaininga that kind of audience kubanga abanigeria tebamuleetera ssente tebamugasa nnyo
Okitegeera. Pulira mama. Osanga n'Abannayuganda, okimanyi nti n'Abannayuganda tulina ebizibu byaffe, tulina abakulembeza tulina ebizibu byaffe politically. Naye osanga Omunnayuganda ng'ali ku posti z'abo abantu, ng'alwana n'abantu, nga yeewujja n'abantu, kyokka ng'ayombera mu Luganda n'ogaa kati babiwulira. Babeera eyo nga bali mu ntalo z'abo abantu. Pulira. Naye it is what it is munnaye, embeera bwetyo bweri. Nga mwe bantu mwe abatunda amajaani n'ezo skin products zammwe mulekerawo okubeera ne mu filter nga mutunda ebizigo. Otunda bizigo kyokka atozze ojjidde mu filter nti ate olanga bizigo, temutusiriwaza, jangu munnakyo state yo nga bweri omuntu ategere kwegomba gwe mbolabika bulungi. Naye omuntu ali mu filter aliko makeup layer 8 ali mu filter nga 3 ng'ate ebizigo bigenda kujjako kano bigenda n'ojjali yakenyi yatula mu ezo filter waliwo eziri nakyo naye mukwate mu reality okitegera n'ebyo amasavu basooke bakendeze famire zaabwe bwe baba bazitimba ku social media famire zaabwe nga nabo bangi okitegera basooke batulabire ku abo fojjali ya maama we naye mungi asooka akendeze ku maama we nebbaawo tebindeyenza amajaani tegaakola peegegema amajaani tegaakola era omuntu yenna ayagala okuwaayo ssente yo gw'omanyi ffe tukugambye amajaani tegaakola ate tetuwaayiriza twogera mazima. Wama amajaani tagala kubeera sirimu mami. Teri muntu atayagala kubeera portable naawe sigamba nti nno buli omu ayagala kubeera slim naye situgamba nti nno akenuke abeere nga Judith Hart naye show some sort of wound. Basiiba mu gym abo abatunzi b'ebizigo. Okitegeera kati we bajja eno ne bagamba mwe mugenda kusiliminga. Atwegaseeko hano? Ani? No atwegaseeko hano? Oluwo okubiri bwe twegaseeko wano. Halo? Nze kangende penge. Ogenda emiri sagala abantu baleka bavumi balolaba. Balina kati kye batuvuma nekituma kati tewakyaliwo byonna byonna babituvumye kale nga bwe naggambye nti no with any sort of fame oba platform waliwo kyofiirwa. Yes, nze ekitiibwa kyagenda ddo nembiva nako okitegeera kati waliwo osobola kutuvuma kyetutamanyi naye nga amazima tujja googera tetwawo ku mazima go tekutuvaawo. Wetuyimiridde baba batukyawa nabo si be bakatonda. Webale kuteesa mukwano. Kale penge. Alhamdulillah. Nafuna okukumula inidi mbabazi si mukwano gwange nkwagala nnyo. Inidi mbabazi mukwano gwange abato bali kuki muzungu ali bulungi mukwano. Inidi muzungu ali bulungi. Inidi wagala nnyo mwannyina manya ku balala kabire ku MP Lubaga South. MP Lubaga South atandikira nze MP Lubaga South yafuuka muyaye kabite wano ekiwe mpita abantu nga vibe yaffe ya video onje kubira nzekka etambula bwe mpita abantu vibe ngefa bwe nje kubira nzekka etambula bw'ogikuba omuntu penge vibe you mean halo halo
Ti danda tina di danda ti di dalo. What else? Abateesa baweddeyo ndowooza. Ono gwe bayita simanyi bulya abadde agera kuteesa ate muyita wagwange alla. Alo mpita naaba ne internet yaabwe batawaanya. Tunadde dda tyagera kuteesa tunadde dda teryagera kuteesa tunadde dda kandi dda nyanigenda nempuggamukko nakulaba ku mupiira gwa mutabani wange alinayo match tujja kudda ekiro mulabe mutya mutabani alinayo match leero. Tuyingidde ffe vacation wano e Sweden. Ewe Jeni buli ali muntu muteesa mulungi nnyo edda wabaaki wafuna akasajjasajja ne kagamba tudda ku Facebook story. Wali muteesa nno mulungi wali voko noba wabaaki